Tubaniriza mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe tusima bongerwa yonna gy'osinziira okulaba obutambi buno n'okutuwuliriza abali mu nnyaffe Uganda, abali South Africa, abali Canada, n'abali mu bazungu mwenna tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Sesanga Batte the Great andi ne Dr. Kwefulu Kutono tugenda kwogera ebigambo n'okusinga ku lw'ensi yaffe eno Uganda. Tutunulira ensonga mu buziba bwazo na butya bwe tusobola okuziyigirako n'okusingira ddala nga Uganda ekyatambula okugenda maaso naffe ffennyini nga abantu. Ebyobufuzi ebyenjigiriza ebyenkulaakulana obulamu obwa bulijjo sayidi zonna tuzitunuulira okusobola okulaba nga tubalansinga eryato. Dr. Kwefulu ogamba ki baaba? Sinatta abu bitambula bitya? Bwe bityo tuli balamu kyekisinga obukulu. Ebintu bingi ebitambudde mu nsi eno Uganda n'ebweru tetusobola kubuusa maaso nsonga zigenda maaso e Kenya. Of course buli ekigwa ku muliraano naffe kirina engeri emu oba endala gye kitunyigamu, naye ate tulina ensonga esinze wano okukwata abantu omugamba. Wadde nga amateeka gagiyingiddemu naye abantu bangi bavuddeyo ne bawa their views n'okugisima okugenda ebuziba bwe buli bw'enguzi n'obubbi obwa ssente obugenda mu maaso mu ggwanga. General Museveni yavaayo n'agamba nti ku mulundi guno mugenda kulaba Museveni gwe mutalabangako. Museveni amegga n'okuluma n'aluma ku nsonga y'okubba ssente ya gavumenti, era waayitawo akaseera katini nnyawo ne batandika munnange ababaka ba palamenti abo bagaye mwali ku bukiiko mwalya ssente biki mwafuna ssente mubanoonyerezeeko. Ne bava no tugambe ono twasanzeyo ssente bweziti, ssente zoono zaabadde na mu ddoola tebakyagala zitwala mu banka, ssente bazikumira waka n'ebintu ebirala. Mu kaseera katono nga process n'okunoonyereza ne kooti zitambula, abakulembeze mu ggwanga wano ku mitendera egy'enjawulo bava ne bagamba nti okusonyiwa kwa buntu bannange, abantu bano mubasonyiwe. Abalala ne bagamba nti ntasita bwabba bw'atwala ssente omuntu omu akomawo eno gye tuli eno bantu ba bulijjo n'abaako kyazikolamu. Omulala n'agamba nti omuntu ayinza n'okubba ssente ajja atuwa ebyenkulaakulana mu kitundu kyaffe. Obubbi babutongoze mu ggwanga kibeere nga kya bulijjo nga tetukyalina muntu yenna gwe tukona ku nsoloboto olw'okubulankanya ssente y'omusolo. Kwefulukuta kakati obubbi mu ggwanga naddala wano mu Africa kintu kya bulijjo olw'embeera ez'enjawulo naddala ez'embeera abakulembeze baffe mu Africa basima omusingi ogw'engeri oguleetera abantu okubba ssente. Omusingi gwe basooka okusima gwe gw'okuba nti bali mu buyinza ebbanga ddene. Bw'olwa mu buyinza bw'olwewantu otandika okusembeza abantu abagenda okuyambako okukuwanirira okusigalawo. Kati ebisigadde byonna obivaako n'otandika kunoonya butya bw'osigalawo. Kakati butya bw'osigalawo abalala bakifunanga leverage kuggwe nti buli akuyamba okusigalawo kyonna kyakola you turn a blind eye. Okisegedde. So kyensonga lwaki olaba nti amawanga naddala kisanja kimu ng'ogenda kisanja kimu bibiri ng'ogenda ebintu ebyo tebabifuna nnyo. Bw'ogenda e Tanzania obuli bw'enguzi butono kubanga bayina ekkomo balina okukoma ku bisanja ate ne sisitimu yaabwe eri straight. Bwe tuva ku mainland tudda ku gundi ku kizinga era ebisanja ebiri bwe biggwako you move away. So kati ofa nnyo kuligaseyo gy'ogenda okuleka than gwaliwo
kati abantu bano gwe mukisa gwe bakozesa nti gwe obwongo bwo bubeera nnyo ku nsigazza ntya entebe eno ne baga nti gundi akola emisango bw'osirikiramu bwoti n'oweyinga n'ogamba kakati oyo asobola okunkolera kino ne kino ne kino n'ensigalawo kati ogwo musingi nnamba emu. Era abantu bonna abagukozesezza kuba si gwe gusoose nga President Museveni alayira okukangavvula abali b'enguzi mu myaka 3 omusobe gy'amaze mu buyinza. Mirundi mingi azaavaayo n'afuna akaseera kakangulira ku ddoboozi. Era bw'akangula ku ddoboozi bangi tubalabe nga bayingira embuzi enkogga. Si bano be basooseeyo, bangi abayingiddeyo. Naye boddayo mu statistics abayingiddeyo bwe bimali guwedde gutya. Yebikomekerera. Guggwa nga at certain time bamuyingizaayo ne bamuggyako n'ebifo bye. Naddayo nga tetukyamuwulira. Then bw'amaliza n'abbulukuka n'akomawo ate ng'aweereddwa ekifo ekirala. So si gwe gusoose, so sisuubirawo nnyo kyamaanyi. Womanyira nti tetusuubirawo nnyo kyamaanyi. Ebigambo ebyo President Museveni abakubanga yabadde mukakafu nti ayagala kati kukwata ku bali b'enguzi. Omanyi obuli bw'enguzi n'obubbi byanjawulo. Enguzi izimpankuwe mwena mufunamu. Nkuwa n'obaako kyonkolera. Obubbi oli akwata bukolokolo n'agenda. N'asikulensa oye. N'agenda. Temanya agitwala. Tetubyawula. So obubbi n'obuli bw'enguzi ibiri byanjawulo. Ti enguzi eno ku kkubo nsanze musirikale n'akusanga ku kkubo n'akugamba toyina musolo. N'omugamba kankuweeyo omutwalo ondeke naye nja kuguteekako. Osegedde. So bwetyo enguzi yo bwetambula. Nti you just turn a blind eye n'ogamba mpisaawo nkuyiseewo. Now era enguzi ebiseera ebisinga temubaamu afiirwa. Bango ofunamu nange nenfunamu. Nawe n'ofunamu. Ompaaka sente nawe nenkuleka n'ovuga nga tolina permit oba tolina musolo. Naye obubbi nti bakuwa sente z'okuzimba eddwaliro n'ogenda nazo bukolokolo. Gw'ofunyeemu wekka. Gavumenti ekuwadde tefunyeemu. N'omuntu wa bulijjo tafunyeemu. Kati bwe bubbi. Era waliwo omusajja yagamba nti it is an insult to call what is in Africa corruption. Because corruption we believe omuntu ateekamuko ku magezi. But this is blooded theft. Temulimu ya magezi. Oli gateekamu gamba nti kanneekwekemu. Kanneekweka tebandaba. Tebateekamu. Then bwe tujja ku kyatuuseewo nti President Museveni statement yaziwulidde. Abakubanga tuli mu a democratic system. Boris Johnson yali mukulembeze wa England. Ekyali kimugisaako obukulembeze. Bwe bateekawo amateeka ga COVID ye n'agenda ewuwe ne bategeka pate. Abantu 83 baali mu pate nga bazina. Ne galiikinga. Kyagenda ddala paka mu parliament kumukuba kalulu kamugjamu bwesige. Just kakati kyali badde kikyasinga Boris Johnson ye yayimira n'agamba basewo ne bannyabo tetulina buzibu ku muntu abba ssente singa akomawo n'atuwaako ne tulyako. Ati ate emboko zaali badde za ku lubuto. Ne such kyetuyitanga a small thing kyali kimutwazizza. Kyetuyita a big thing speaker teri yamuyise. Not even CID, not even the judiciary, because ensonga ziyabadde atampalinga nazo ziri mu kooti. Not even ISO. The ISO, not even the church leaders, because that was a theft. It is legal and a moral issue. Everyone is very quiet. The religious leaders are quiet. The administration is quiet. The legislation is quiet. And the executive, Museveni Kaya Yogera. So it was an insult. Eri abantu abafiira mu 86 gavumenti eno ng'ejja mu buyinza kwabadde kuwemula. Bawemudde omusaayi gwabwe, bawemudde entegera yaabwe, ne bawemula ligase yaabwe.
era it was an insult to the opposition because Anita Amongu yali mu opposition, so it painted the picture nti mwenna namwe abali mu opposition abali era namwe mulituukayo the language change. So it was an insult to the opposition and to the ruling government. Eri abafuna abalamu kyabadde kiwemulo gye bali. So my conclusion, there is no will to fight theft of public fund. Will kuba ne bwoba toyina will eteekebwamu nnyo ekitiibwa oli ne waba talina busobozi naye kasitaalaga abasiraamu singa obanga obadde ojja ku mukolo ewange n'ofuluma n'oyambala n'ogaa kati nsimbudde singa ofiirwa awo ng'omaze okwambala wetegeka ofuluma nebakubikira eno tukubalanga eyazze ku mukolo kubanga nniyayo yabadde zze ontegedde ebigwa tebiraze era kyobalaba mu Bible ne Kuruhani twakava mu Idi y'okusala ebisolo tugamba Ibulayimu jjajja w'abakkiriza yasaddaaka Isaaka bati yamusala nedda naye wiilo enniya ye yali yakumusala Katonda yataasa butaasa n'aleeta akaliga endiga. So kakati wiilo eno singa ebaddewo twaligayo busobozi bwe butaliiwo obulabiriza buli muntu naye even the will is not available. So tewali nnyo kigenda kukyuka. People will come, they will spit on our graves, they will dance on our graves, they will bajja kutubuuza mwabadde mulowooza ki, but there is no will because singa wabaddewo will, singa speaker wa parliament Museveni newe yaleese ebbaluwa ye talina we yamunyezeeko ku mubbaluwa nti bannaye ebyabadde erwengo because the speaker quoted the president. The president Museveni awulidde okukaaba kwammwe okulaajana. President tannavaayo to distance himself from the words of the speaker. Kinyamatama oyo ye ennyonyi enkulu bw'eba yayogedde bwetyo kati oyo tetulimu discussing. So that is the nation we are living in. Nsuubira nti ekimu ku ebyo that is singa n'aba avuddeyo General Museveni byagenda okwesigamako nga oba awa amnesty eri abantu bano bajja kuba abantu mwe mwansaba omuntu wamwe mute mwe mwansaba omuntu wamwe muddiremu enneeyisaibo ey'abantu ku nguzi abantu bano baleetebwa buleetebwa oba abajja ne bagamba nti omuntu waffe mute baliwo abayogedde waliwo be nalabye erwenge abantu ba bulijjo nti omuntu waffe maama bamute mama waffe watali munange ffe tunaabaawo era kwe kwesigamwa kwe bajoga nti mwe mwakaabye abantu abo tebava akadiithi tobakwotinga baleke omuntu nga muyala nga mwavu tava akadiithi mu mbeera bwetyo okitegedde because boddayo mu gangs ezikyasinza okubeeza amaanyi tosobola kubuusa maaso gwe bayita Escobar ekyamuyamba okuwangaalawo yazimbanga obusomero obutonotono mu community tiimu za mupiira biki ebizibu byabwe n'abanga abimala kumba ate yakola ekizibu ekisinga obunene kati abantu abo wali tosobola bajjako adiithi kuba baali bayala ng'ate yayina akamere naye ng'ate damage gye yali abateekako yali y'amaanyi nnyo. So omuntu nga muyala ate nga mwavu muleke akiyalinge tomanyi yatuusa atya awo. Nkuŋŋaana nnyingi nnyo ezibeeramu abakungu ababbi ne bateekawo emmere yo omuntu abazze kulya bw'amaliriza okulya tomusuubira nnyo okumuggyako adiithi. So abo baleke n'abakiyalinga baleke. Bantu bangi abantu bo bawayirizibwanga abantu bansabye nkomewo abantu bansabye nkole bwetyo olw'okusaba kw'abangi naye ng'omubuuzi abangi baliwa nga miti yali bantu 15 abantu tewaliwo bantu basabye naye abantu bintu bingi bye basabye ne bitabaweebwa. Lwaki ekyo kye kibaweebeddwa nti abantu beerwengaawo sisuubira nti tebasabanga ku ddwaliro liringa Mulago. Singa President Museveni yali awulira okukaaba kw'abantu
baligambye nga president bwe yawulira okukaaba kw'abeerwengo ne babakolera eddwaliro eryo nga bwe yawulira okukaaba akamwe n'abakolera amakubo nga bwe yawulira okukaaba akamwe emisolo gyammwe ne mumanya bwe giraga era y'omu ye yawulira okukaaba kwammwe amasomero g'erwengo essuubira nti erwengo waliyo amasomero ageegombesa ne sipiika gye yali tutta omwana we so sisuubira nti abantu b'erwengo tebaweerezanga kukaaba kwabwe eri president ku nsonga ezo bw'aba ezo taziwuliranga yawulidde atya maama bamute maama lwe ya maama bamute ebigenda maaso tutunuulira waliwo abantu abavudde ne bagamba nti tulwanyiseeko ku bikolwa ebinnyika eggwanga lyaffe naye nabo tebasucceedinze tutunuulira Ssekikubo ne banne ekiteeso kyabwe nti abantu bano abanyigiriza eggwanga ne bateekawo ekifaananyi ekibi ekya paalamenti eri abantu katubejjeko ababaka baganya okusayininga ennamba esalira eganya okuwera to the extent Ssekikubo n'asaba mumpeeyo kasente mutwe ku mafuta abantu tugende tubanoonye gye bali yonna tosobola gamba nti asucceedinze Ssekikubo he succeeded because in a school of your stepmother bw'ofunayo grades ezisanyusa ne oba tokulembedde oba okoze nnyo akati mu mbeera mwe tuli Ssekikubo yasobola okuŋŋaanyayo emikono gye yasobola okuŋŋaanyayo and he made a statement embeera gye tulimu kati yakukola statement naffe bye twogera wano si nti birina ennyo impact but we are just making a statement aba balikola impact baliyimirira ku bibegabega bya obutambi bwe tukola because Nelson Mandela sibe batandika African National Congress waliwo abasajja abatandika ne bajja nga bazimba abamu bafiira wakati awo nga 9 tannatuuka bangi abalemalirawo 9 nga tannatuuka so you make a statement naye mwene bwe mwetuulako ne mugamba ate oba tewali kijja kukolebwa ffenna twetuuleko then alikikola alisinzira bano abantu bonna abakozinze revolution tetandika n'oyo yennyini aba face yayo at that particular time revolution ebeera amayinja ag'omu nsonda abantu ze basimba mpola mpola then ne wabaawo trigger era bw'ogenda ku Ssematalo owookubiri Ssematalo owookubiri balance of power was not the immediate cause of the war it wasn't the Sarajevo double murder was the trigger of the war nenge mabega waliyo factors ezijja zizimbibwa nga obusungu bulinnya kakati nebyo byaba Ssekikubo bakola byonna bwe wali bawo enkyukakyuka bwe tuli batusoma ku factors tuligiteekawo nti ababaka nti the parliament eriba point emu nti the tujja giyita the decay of the parliament kati omuntu aliba nnyonnyola the decay of the parliament lwaki parliament yavaako abantu oku the rise of nationalism the rise of anger the decay of parliament aliba ateekawo factors zino wammanga nti abapaka ba parliament bakolagananga ne minister of finance ne babba ssente ng'okwotinga president Museveni abaka ba parliament bwe bagambibwangako nga baduula buduuzi ng'okwotinga ebigambo by'abaali baduula abaka ba parliament ne babagamba okusayininga kiwandiiko tebaakola ebyo nabona kyajja kirinnyisa obusungu bw'abantu then the end result was this abantu parliament engeri gyeri nti abantu bonna in fact nozango gyeko ababaka b'amagye ne special interest abo naye abantu ebitundu nga 95 ku buli 100 abali mu parliament awo kabe speaker oba mumyuka balondebwa abantu lwaki balemereddwe okutuukiriza ebirowoozo by'abantu system nfu the system is dead tosobola nebo you know omuze guli contagious nti waliwo obulwadde buli contagious nozosegera kyegamba nti bw'olinaana omuntu ng'ofuna abantu bonna bava eno nga ekyokukola bakimanyi not until you reach mu system kumeze entukuvu wali bw'otuuka mu system lw'omanya nti
najja wafu era batono nnyo abasigaddeyo abagamba nti n'aganaafa bagasalira essubi batono obabalira ku ngalo nti emu 2 3 4 but the rest obalaba ebirimi eboogeza so okwinaguka so baba batuukayo bava eno ng'ekyokukola bakimanyi bava eno beewera bwentuukayo wali munandaba Anita Amonge yali mu FDC Anita Amonge yabadde Lwengo. They are two different Anita Amongs. They are speaking different language. Oisegede so ogenda okuva eno nga weewaga era sirina bukakafu nti naffe bemusindika bemugamba bana oyogera bulungi ku YouTube channel genda tituyina nnyo kye tunakyusa olwedde the system eri built nga bwetyo bweyina okukola bwoba ogenze mu driving school in Uganda they teach you to keep right. To keep right. We keep left, we keep right. Right. We keep right unless overtaking. Naye mu Uganda ekyo kiri mu bitabo. We keep left. And we keep left. We keep left unless overtaking. But ekyo kiri mu bitabo. Era ogenda ova mu driving school ng'okimanyi nti I have to keep left. Not until lwojja mu system. N'okimanya nti olaba I just have to keep that lane which has no pothole. Oisegede. Kati okuvuga obubi waliwo father Sekibala yabadde atusomesa ku Sunday ewedde mu Kereziya yaffe ya St Anthony Bukasa Bukulu n'agamba nti bali bagenda e Rwanda driver yali abavuga agenda akube ngombe pipi ngagenda avuga bubi bwa isono naye olwayingira Rwanda bwaki terina yamugamba nti oddamu kuba ngombe terina yamugamba nti oddamu kuvuga ndiima yamugamba nti oddamu kuyisa biteetagisa yavuga bulungi n'agenda ng'avuga bulungi teyakuba ku ngombe teyakola ki ne batuuka ne babeera naye naku nga izikulu gayi bwe bavuga olwayingira Uganda bwe bati najjayo n'omuggo gwe n'aguteeka wano n'agenda so that is our problem. Abanyidi system bbiri za njawulo era n'abantu abagenda ebweru otuukayo butuusi bwoti abagenda ebweru mukimanyi otuuka butuusi bwoti pa ogenda okulabaga gwe byoyina tebisobola kujja mu system kyobula kizibu omuntu okuvuga emmoloka y'Omuamerika n'okomawo n'ovuga eya Uganda kizibu okuvuga emmoloka y'Ebungereza n'odda n'ovugirayo mu nguudo z'e Uganda okisegedde so ababaka baffe abamu baava eno ekyokukola bakimanyi era bw'obazza ku bbali ekyokukola bakimanyi ne bagamba baaba system okuva waggulu eri paka wansi nfu so if we have to change things here it is the whole system to be changed kubanga emmotoka enkadde ne bw'olikola otya ne bw'oligikanika oddamu nze nvuze emmotoka enkadde okuva emyaka mingi ne bw'ogikanika oddamu tesobola kuba nga mpya bw'okanika obukono oba ofulume wa makanika wayipa ne zifo oba wakakanika wayipa so that is the system. Ebigenda maaso mu ggwanga erya Kenya bituyigiriza ki by'obufuzi wano mu Uganda? Ebigenda maaso e Kenya tebina kye bituyigiriza byongera kutulaga how fake we are as a system still nti ebigenda maaso e Kenya bigenda maaso wano mu Uganda emisolo bali gye bakayanira ne wano weegiri nefe system yaffe twagikola eraga nti bya bulijjo nga bya bulijjo kasita bwe bakakutulo ensonga lwaki olaba nti bw'otunuulira abantu abakulembeddemu revolution eyo ey'e Kenya they are youths bavubuka nefe bano abavubuka baffe we bali bagezezzaako sijjaga nti bagezezzaako era omuntu yenna anyooma abavubuka baffe abavubuka bamwe tebalina kye bakoze mulaba ab'e Kenya they've tried but we are living in two different systems. The system ey'e Kenya it allows peaceful protest it allows
era singa neyaffe wano yali ekkiriza ebintu byakyuka dda naye yaabwe ekkiriza nti neyaffe yabikolwa neffe abantu betudiringa nabo njala kulaga ntudiringa n'abantu ba two different kinds of leadership nti Kenya bw'otunulira ebintu engeri gye byatambuddemu bagenza okutuuka yabadde D3 nga ndoza bakafirwa abantu nga 10 kikyuso kizze wano mu nabyo kati bayingira 23 but that is a very little small number munaku nya 5 compared to what we had mukweka wewakwatira Bobi Wine 18th and 19th November gendo labe tizali naku 2 teke na abafa naku 50 plus oteke neno abafudde mu naku nya oteke no magnitude kyali ku twali abantu bakatandika butandisi gendo teke na abantu abafa tuina official number tuina ne unofficial number so bokuba mu boteka ku minzani bali wabasinga obunafu bali bakafirwa tebanaweza namba 13 ogende ku media houses zaabwe KTV presenter ayimiridde ku TV na agamba ladies and gentlemen we've got tufunye threats tufunye okutisibwa okuva mu government dibajja kutuggala ne tubalayirira tugenda kusigala nga tukyakola emirimu gyaffe ng'obwedda wano solo kikolawo olumala ofuluminodde waka nebyo gwoyogerere tekiddamu kubaako sabalamuzi we waabwe Kome yagambye ayimirira wamu n'abantu abduction azivumirira n'ebiringa ebyo era bagenda kwongezayo ku budde abantu babawozese mangu abakwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka bateebwe so eddoboozi lya judiciary ne liwulirwa internet yakyankalanyemu awo UCCA nevaayo kesi babiki so system yaabwe departments teziya 100% but at least bo bali yaddeko that's why situations zaabwe zisobola okupa meeting as such naye wane waffe system tesobola kupa meeting such so kyongera kulabisa tetuyina kyetuyiga kyongera kulabisa nti amawanga amalala gali bulungi okukola ki okutusinga nti amaloboozi gasobola nti bwotulina n'engeri Ruto we yayogera ku Sunday ng'akulaga nti ndi mu dilema naye ngenda kwogerezeganya n'abaana bano challenge gy'ayina nti his is a headless protest tamanyani wa kwogera naye banga barandise bavubuka bano Raila Odinga akulaga sibirimu nenyimiridde n'abaana abe kiwandiko kye kigamba Uhuru Kenyatta agamba sibirimu ne mwogere n'abaana talk to them don't talk at them so ekiri Kenya tekituyigiriza kyongera kulabisa nti abalala waabwe bali yaddeko ffe tuli bubi nnyo ebe nanga bigena maaso tumaliriza tutunulira okumenya okw'abantu tujja kukkiriza nti baakola ensobi oba baakola mbumenyi bw'amateeka naye omuntu amenye etteeka nga tasse muntu omuntu amenye etteeka nga talumizza nsawo ya ggwanga okunoonya ssente wano mu Uganda bugubi amayumba agamenyebwa nema ngega nti abantu abo baakola ensobi okwesenza mu ntobazi Kenya gye twogerako erina entobazi ezimanyiddwa nti abantu bano we bali mu ntobazi naye drainage system yaffe tunagizimba bwe tuti amazzi ne galema kosa bazimbye mu ntobazi wano we baavudde Lubigi batambula lubuubuuto bwayise nayo bagiraalise gye baddako ne badya ne bagenda Kasokoso Kinnawattaka Kyambogo wale bagana namwe tujja wetwogerera abantu kati bali homeless tewali any proper structure nti tubamenye wano mwakola ensobi naye mujja kudda wali bazira kisabe bajja obba wakawunga bawaddeyo kano na bino tugenda wa myaka 5 okumenya abantu nze omukubaagala entonde bwensi era nkivumirira nnyo abantu okuzimba mu ntobazi kikyamu era omuntu yenna akikola ng'otegedde nti ogula lutobazi otunda lutobazi kikyamu naye waliwo ze bayita organized problems nga gavumenti yennyini yeyeetegekera ekizibu kyayo
nga temanyidirwa kukisolovinga na how because fenna tujja kukkiriza nti abantu abazimba mu ntobazi bakyamu. Ekibuzo ekisooka why are we having selective destructions? Bw'obanga oyina malls nga speaker wa parliament bwe yaziyita bukkirire Lugogo awo okutandikira ku kaserengeto ka Lugogo cricket oval ojoyitewo ku malls zonna eziri awo ojoyitewo ng'ekuba etonye bulungi waba wafotoka bwe wati. So why are we ekyo kibuzo tebannakiddamu bwe bakizze eno bakizze eri bawoza bali basaba olukusa nalabye NBS ngenda gikwoti nga babadde bakyazizza akulira Nema n'agamba mbu bali petrol station we bagizimba baali bateekawo we wali station we wali wajja ebyokuzimbisa baali bakozesa baali bazimba luguudo mbukakati now it is more dry than before so kati bo basobola okubeerawo it is more dry nengamba noli yazimbawo ennyumba ye kakati yafuulawo dry lwaki omugobawo so ne debris ze basudde zikyalimu muki mu ntobazi so it is more dry. So the question of selective destruction yereeta yoleke tibogende munyonyo awo ku lubalama lw'ennyanja bantu bangi abayeewo abazimbye zi hoteli ne bayiwa ettaka si ku lubalama mu nnyanja ne hoteli zikyaliwo bogenda mukyengera watabiwo bonna bateeka amafuta bagatadde mu ntobazi abalimu omuceere bagulima mu ntobazi abachina wali mu Lukaya. Why are we having selective destruction? No fulumye kampala ogenda wano Palisa era lutobazi oli wasimba omuceere kale kibuzo tekinnaddibwamu unless nga wonna tugenda kulaba ku mmole ezikkirira tu ekyabazimba mutunudde luddawo ekyo bali kiddamu kyalulala. But my biggest question is nga di selective destruction omuntu azimba mu lutobazi aba ne national water abantu abo balina tap mu lutobazi eyo abantu abo balina amasanyalaze basasula yaka abantu abo ennyumba zaabwe zirina pulaani abantu abo ennyumba zaabwe sinti bwe baamala ozizimba ne bateekako ekikomera bwe ziri tuyitawo ffenna nga tubalawo n'amakubo kakati tugambe nti nno ababawa amazzi n'ababawa amasanyalaze n'abagendayo okubabala baali byabwe nti bo bakolera gavumenti ndala ne abannema bakolera ndala. So ngenda kusaba mubeere okubeera serious yadde ogambye kikosa gavumenti wetubeera n'omusana omungi nga guvudde mu kusanyawo butonde bwansi gavumenti ekosebwa because abantu tebaba na mmere oba olina obbafiidinga bafa nnyo death rate webeera waggulu kitukosa naye bwe tuba bakwesaanyawo ffenna twesaanyewo teme kusaanyawo bamu lweme kukwata ku bumukene emmale zigale nga ziyinaayina nzikiriza waliwo emirimu egirina okukolebwa mu lutobazi wabeerawo cottages ezizimbibwa nezizimbwa waggulu wansi amazzi gatambula ebisobola okukolebwa permanent structures ne batazizimbawo netufunamu activities nyingi ezikolebwa mu ntobazi kuba amawanga mangi nnyo nga gali mu ntobazi nga the whole nation ne Kampala eno natutudde ku ntobazi so tulina kukola kukozi system netugamba omuntu azimba wano ojja kuzimba bwotyo zimbe bwotyo zimbe bwotyo ne bw'oŋŋamba nti oli yateekawo permanent structure yateekawo akayumba ke ka rooms 2 ng'oli yateekawo petrol station nti ate wamuwa olukusolo tewamuwa double standards ezo zigenda kuva kutuviirako obuzibu. Kale tweyanzege bwetyo bwe tutambudde siibula abantu omunange nkulu Abdumulasi nsanyusa okulaba osiibudde bali wano oŋŋambye siibula abantu ogenda ba Abdumulasi ne musiibula wadde ogamba bali ku kamera toyogera abatulaba mwe bali kutulaba tugezaako okuyisaawo eddoboozi lyaffe tusobole okussa ekitiibwa mu education gye twafuna abatulaba bekikwatako
bwe baliba baagadde balibiteeka mu nkola baliba tebaagadde tetujja bbaka bwe tulibuuzibwa abaana baffe mwakolawo ki obutambi bulibaawo tuligamba nti ffe omulimu gwaffe gwali gwakwogera twali tetusobola kusukkakaawo mukama bakuume tweyanze bwe tutambuddeyo olunaku olwaleero akuume